mutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira ne bwe ndiba ensinjisiibula gulisigala gukulondola manyi nti omwoyo naye banaye omuntu watuukira okugamba nti ensi ne bwalibeera agisiibula omwoyo gujja kusigala nga gukulondola oyo aba yakwagala bananga abeera akwagala ninga osibye otya mukwano ali mu kulaba Delta TV tukole programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga era nga gamba nti amanya gange nze Sharita Mazima Wanvu oba mukyala Kaweesa banaye mwami Kaweesa yabatumidde n'abagamba nti n'abatumidde mwebale nnyo okwagala mukyala we nze kennyini kitegedde era nga bulijjo nkoledde wano eno ku Malakai Ecology nga ku tebo kwentudde kuliko ekigambo reserved Malakai Ecology kutebo kwentudde kuliko ekigambo reserved kakale ekigambo reserved kitegeeza bakiteese ne bakiteekera omuntu naye kino tebakikoze lwakuba nti nonzazze okukolerawo wabula bakikola kuggwe nawe kenyini ng'obadde oyagala okukola booking yonna oba ya birthday party oba ya graduation party oba ya reception y'embaga oba ku reservinga table nga mwagala kutuula mweka okuba essimu enamba y'aba Malakai Ecology kweri nibagamba ne mu reservingireyo table nti y'abantu bameka y'abantu 10 ojagalako kina kinti njagalako buli kyakunywa njagalako buli kyakulya nti kale nga bakureservingira ng'ojja ngoleeta abantu bokutreat Malakai Ecology wane kitende is the place to be nkama nti munange nze abanyambaza be Sharita's Bridal World nabe bankolako enviri ne makeup nga tukola ku bagole tulina salon ekola ku bagole tulina gowns ne changing dresses ne mid dresses gowns zenyine eza white tuzina netugamba tulina gomesi ezabagole ezipangisibwa nezababuza n'emishanana ate nga tusomesa abaana enviri nga twaguddewo n'ekisulo ekigenda okutandika nga 2 January mukwano gwe yagala omwana wo asome eby'enviri nga ali mu kisulo tela obukinge mangu wabula nga nabadde nabo tukyabaaniriza tuli ku Nkrumah Road wakome kisimbe bakiyita Sal Complex tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku ki lumu wamu n'okugulaga ku TV obeera wasubidde okulaba programu eno osobola okulabira ku YouTube Sharita Show ate nga tulina ne repeat yaffe ebeerayo buli lwa Monday essaawa 11 mpaka emu lunaku leero tulina emikolo ebiri era nga nkugamba nti munange tulina omukolo gwa mwami gwe bayita Dickson Kulumba ne Betty Namakola abo nno si gye tugenda osookera tugenda kusookera kitende mu maka g'omwami Ssennyonjo era nga kawalake akalungi ka Black Beauty ka natural beauty omanyi omuntu eyasazeewo obuteekolako nnyo ku mukolo naye n'asigala ng'anyumye oyo ye Betty teyekozeeko ye Dorothy Nakazibwe teyekozeeko omukyala ye Dorothy Nakazibwe nga yabadde yanjira omwami we ye mwami Luyimbazi David Besana bonna ba church girl church boy okitegeera kati bakoze obufumbo bwabwe obulungi ne bakola omukolo nga guli simple and very nice kuba baddemu essanyu basinze kuba nnyimba za ddiini naye ate nga zirimu essanyu twegamba baagalana era beetegeera n'olwekyo ne senga Estelite naye yabaddeyo nnyo hey mama ndaba kukiye mama bamalakai nga mufa ku bantu nebale nnyo kale ddiya kakonyo kozi mali magamba ki mbira bidanti bandeetedde obwongo bugenzi katugende ne mukolo congratulations Dorothy ne David mubali kuleeta mukolo ku Delta TV Estelite ne mwami Light batumideko nnyo katugende fenna ekitende nkwagala nnyo I serve a living God, oh, even the devil knows they're not true. Oh, I serve a living God, oh, everybody knows they're not you there. I serve a living God, oh, even the devil knows they're not true. Oh, I serve a living God, oh, everybody knows they're not you there. I serve a living God, oh, even the devil knows they're not true. Not true, not true.
kakati gwesosolye olengera ebiri ewala Iye taata. gweriiso lyange bwe mba ntudde ne bakulu bange nga tunaanyumya Iye taata. gweriiso lyange n'ombuulira ebiri obuuyi obwo biki byolaba byendaba oba byendaba tobiraba Taata. Byolaba byendabira ddala. bw'obanga byolaba byendaba Yes sebo. ndaba abagenyi abanekedde obulungi ennyo abali mu maaso go Taata tolimbye. be bagenyi baffe abaatulagaanye okujja okutulabako n'okutubuuzaako Iye taata. kakati weetegereze mubanga mu bo mulimu asobola okukwata enkasuka bigambo ebyo ne tuwuliziganya Yes sebo. okamumpeere akazindala byalaako Iye taata. tusobole okwogerezeganya Taata. omutambuze musajja wa kabaka Wampa Saalongo. eddoboozi Kitange ffe baabo Mm, abakaanira ebibiri ekyembwa n'ekyengabi iye ŋŋamba abazzukulu ba Nsamba bamulindu oba bana bamutasingwa ab'embwa kitange ffe twatabye dda ku mulyango gwo munnange nno ze engalo z'owulira z'owulira obuuyi buno Wampa Saalongo. mu bazzukulu bambaziira ebulemu mu kyaggwe Era kitange bwe twabadde tujja Mm, bwe twamaze nti nkuuka yennyini eriko n'omukaka iye bwetyo kitange tubambagirizeewo omutaka Gabunga Mm, ono nno mutabani we Kizito gwe yatuwadde n'atwebembeera kitange bw'onooba otulaze omutaka Mukiibi tunaakubira kuli nga bavubi lujja luno mm, era kitange n'omutaka lujja twamulabye dda iye kati tulengera mutaka Ddiiro omutaka nkata ye mwazze naye taata kitange tumulinawo ate ensenene omutaka mutwe kitange namutwe naye tuli naye mutambuze gyogenze Saalongo. enamayumba otuuse kitange tuse bulungi era ediyo sanyu gy'obadde owulira era eriyo ssanyu ewaawo bakumpeera engalo nga n'akayimba bekakukulembera yaze oyo kabiri kali tewakyejo wonyiga tokubaamu nawe mwana wa maama kwata n'eryange omusajja bwe buyinza bw'amaka munange onyomoola bano sowaani yoliterekanga ne waba taliiwo munange tokiwa bayisi selekita omutambuze Wampa Saalongo. mutusonyiwe ebimu ffe tetubikola nga bikwate ewaawo olengera munno nga waayimiridde omusana gumuli bubi ewaawo tosobola kumuleka mu musana ennaku zino abantu balina emitawaana gyabwe egy'enjawulo mazima n'olyoka omuteeka mu musana kubanga olinda abasawo bajje bamugeme nolensonga eyo kankuweereza abasawo buli muntu waali bamukolereko awo wange abakazi abakopi n'abaddu tweze enkutu tudde naggulu ate tubambaga ebika by'Abaganda nnyo era tujja kuviira ddala waggulu nga tuwaana nga tugamba nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwo naffe nga tumwesiga okusookera ddala mukama ng'oyita eri omwana waffe Dorothy obw'obuwala mu maka gano ate n'obuuyi buli ng'oteeseteese omwana omulenzi David tukwebaza mukama kubanga oli Katonda asanyusa abantu bo enkyaliro mukama weebale olw'essanyu ly'otuwadde weebale mukama wange olw'omukisa gwo ogutaggalirwa bweru kubanga omukisa gwo bwanga guteekerateekera ennyumba y'omwana w'omuntu oli ne bwaggalawo osobola okuguyisa mukama oyo tukwebaza kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo kubanga bannaffe obatambuzza n'obaleeta mu nnyumba eno ey'emirembe era gwayogera n'ogamba nti omugendanga mu nnyumba ey'abaana b'emirembe ne babasembeza musabanga n'omukisa gwa Katonda okutuula mu mmwe tuwaniriza omwoyo omutukuvu bamalayika ba Katonda abaweereza gye tuli bajje batuweereze tuwaniriza ekitiibwa kya Katonda tugaana buli myoyo gyolina egituula mu baana ba Katonda nga gijjankalanya tugaana embeera embi mu masekati gaffe twaniriza bamalayika abaweereza bajje batuweereze tumalize olunaku luno nga muwala waffe Dorothy musanyufu
nga mutabani waffe David musanyufu ate naffe abakuŋŋaanye ku lwabwe nga tutendereza era nga tugulumiza erinnya lyo ogulumiziwa weetwalire ekitiibwa n'ettendo okuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. Katonda mu ngalo olw'abaana bano okutambulira mu nnono yaffe ey'obuwangwa n'ennono mu linnya lya Yesu. Wandiise kitanga omulungi abalala babisabika ne basooka babikweka ebbalibbali ne batamanya obukulu bw'ensonga. Kitange abasajja bano si malala newankubadde oba emputtu naye bwe tulabye nga byonna bye twetisse kuliko obubonero bwa beene ko ne bassekabaka abaana bano bwe butafukamira abange engalo ziri ludda wa kitanga omulungi bwe gwabadde gwa nnono tugamba tunasoosowaza ebyo eby'ennono tange twakedde bwannawa nti tubambagiriza ku masiro wano awaagwenjega ngamba nabbambulone yabembula amasiro kitange we twajja ekiwandiiko kyo anti wadduka kiwalazima yali njega yennyini yakwewunisa omutwe kitange kwe kuzaawula ekiwandiiko kyo kitange tukireeta abange kyekinu kyennyini kubambale neewunya nti mwamannya mugategeera mutya abange tubawe engalo bano eradde wamu naffe bannaffe amakubo tetubadde nago na buzibu tutambudde bulungi muli mutya mmwe tino omutima guntunduka ngambo bazzaako kibaleke awo kituufu sebbiri esebo bwe zikwatagana okuyingira mu bufumbo bw'omukulu esebo ate naawe mugenze n'okolera kayero kano ako kaffe nno ako kaffe omusajja omu yagamba oyinza okuba ng'olina akakoko oyagala naye kola akaliko kye kagamba otuuke ku kakongo oli mulamu temuli kumbali na wakubadde obukeerokero mwe muli mutya bambi mukulikeyo mu saaluuni amakubo wabategedde otya nga baasiigeyo okuva kama wange emmotoka sisi mutwalo ziri wali mu parking ziwulira amakubo ga wano wangi sisi mutwalo omwana zalina wali mu lujja bantu balina seeti every day different wahala problem with the finish I just wanna party every day I just wanna party every day so that's with the touch pretty girl come wine pon the cocky 10 pose one girl make it touch I want to be I want to dance and party do the rhythm of the body kale banyabo
amakubo gatuwonye Ladde basebo. eradde Sibe mtendo basebo. bulungi muli mutya mmwe Sanso okubalabako bannyabo. Kuliko amakubo bannyabo. Eradde bannyabo. Sibe mtendo bannyabo. era kitange bwetali nsonga busonga naye njoba benyini eriko n'omukatagga weewaawo kkiriza tusensebuke busuuka kubanga obusuusa bukaayukana olwo nno tulukujjire ku ya nnyabo tuluze ku ya ssebo nkuwulira kitange tukubuulira obuvi n'obudde buno kubanga nazzi kuno weewaawo omwana muganda yagamba nga nti lundeebuukanya nga yazaala wa bulenzi ate era munda mukuva mukamaawo mnyumba ya kitange mweva omwana w'obulenzi yasoma ebitabo by'obulungi n'akenkuka n'alinnya nenye n'agenda mu mitala w'amayanja ne yeetuulira eyo gyo lyabalamu kwe kudda okwaboobwe bafumba emmere mwana mulenzi yadda ku lusebenju ng'amumoola ng'akaaba ng'akaabira ki agamba gwamu n'endasi otyo maama kyava amukwata mukadde waffe amuleeta mu ddiiro baasi sirika mwana mulenzi ng'agaana okuvaamu eddoboozi otyo munange bakadde baffe abasumba baaliwo bwe kumukwatako mu kyenyi wano omwana n'agamba lugaalo abasumba lwamukwata mu kyenyi mulenzi yakaaba lugaalo babasumba babitegeera mangu otyo baamanya omwana kyayagala amangu ago essuula n'egwa wali mu kitabo kya Yeremiya essuula ya 29 olunyiri lwa 5 nti mugende eyo gye mwawaŋŋangukira musimbe ensuku muzimbe amayumba muzaale abaana ab'obulenzi naye omwana ow'obulenzi bw'atandika okusinda nga n'asinda lugaalo mukole eki mumwanguye mangu anoonye omukyala ow'okuwasa awase otyo era bayibuli egamba nti nammwe nno abalina abaana abawala abalungi mubakkirize nga nabo bawayire ensonga eyo enkulu bwe yakwata mutuule mukakkane tetuli ku bunkenke bwe yakwata enkandaggo twajja lutali luno twajja buteesagga netuukako mu maka muno mwe twasanga omuntu omukulu senga musajja senga yasenga ensonga ez'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era kitange bw'atyo n'alenganiza abano bambula kalevu ti bwekogeddeko ate n'osimba n'olukono tula bulungi tuli ku buko kitange omulungi omukyalo oyo omulungi senga ow'ensonga yatugamba nti ebigambo byogereranga kuba bivi ndibeera wali kumpi kamulingiza kumpi ne mu madirisa zooni bwe bali mpita nze ndijja bakuba n'abawoza kyabaddaza kyabakuza oba kyabazaala ekyamazima senga abeera mu nnyumba senga bw'aba gyali kitanga anaatujja ku ggwaki abo baana bajjumba eno wange serekita balekeraawo otankula tobamanyi balekeraawo wewa tusanyusa okubalabako kale sebo eradde nkuliko amakubo amakubo ebizibu ebyo mukama yabitutaasa pakingi twagiwadde dde obuzibu wali tusanyusa okubalabako bannyabo eradde abasajja abalina ke mwekoleddemu kuliko amakubo wama buli muntu agende ku siteegi ye buli muntu agende ku siteegi ye serekita teeka mu ziro serekita teeka owaayi abaana bwalamu omulembe guno nga bali eswaka omuwala akubye ne serefi omwana omuwala guni n'akuba ne serefi ne boyi wange anti bombi ate n'omwana n'abaana abalenzi baweta n'emigongo balowooza bya ddala abange gino mikolo tuli ku mukolo okyalaba okwanjula n'embaga